Weewaawo kakati okuloota ennyama etegeeza ebintu ebiwerako. Famire bw'ebanga lubaale abanja mu famire era nga tewaliwo kifiiriddwako kukolebwa oba nga abasinga obungi beewuubya bagamba muno temuli lubaale biki, lw'oloota ennyama oba oloota bafu. Era bw'oloota ennyama mulimu abamu ng'oluloota ennyama ku kyalo waakiri kubaako abafa oba mu famire kiringa oli bw'analoota enseenene nga mu famire temuliimu lubaale akoleddwa yenna. Abalangira babeera babika, babeera bagamba mugaanye okutumanya kale naffe ka tugende ne gundi, era lwe bayise tebamuleka oba wa Luganda. Naye nga waloota nseenene okitegedde, kati mulimu ebintu ebimu bwe muba temukoze lubaale nga bw'obiroota bitegeeza bafu, kyokka ate bw'omutereeza lubaale nga bitegeeza kirala. Okugeza bw'oba ng'oli mu kintu wakati onoonya mpewo oba tugambe nga wazitereeza, bw'oloota enseenene oba oloota balangira, era awo tekiba kya bulabe. Lubaale bw'aba nga abanja mu famire n'olaba ekiwuka kye bayita namunyenye kiba kibika, era nga buliwo kibika kuba namunyenye be balongo ba Kabaka ab'enkiso oba ab'ekyama, nga bwe tunaalaba envunyu zino ezibeera mu ttooyi, balongo ab'ekyama. Ab'obulabe balongo abatayitwa batugamba oli mu kuyita balongo, tosobola kuyita kiwuka kye bayita nvunyu. Abo bakusike bakweke, kiringa bw'owulira amayembe ga Kabaka nti ejjembe kawuugulu, n'oluyimba gye luli nti galiba mawuugulu agaligenda okumbika. Kawuugulu jjembe era kawuugulu jjembe lya Kabaka, naye mu buliwo terisoosowazibwa kubanga lya kyama. Okitegedde, kawuugulu oba amayembe ge bayita mawuugulu, era ndowooza ekiwuugulu bw'olaba kikaabira ku nnyumba oba ku muti oguli mu kibanja nga lubaale abanja omanya kiwuugulu tekiba kirungi. Okitegedde, kyokka ate bw'omanya lubaale ebiwuugulu tebibeera bibi, si kubumanya bumanya wabula okubeera nti oli mu mutereeza oba wamutereeza. Kiwuugulu bw'okiraba kiba tekirina buzibu bwonna, oba nga kikaabiddewo oba tekikaabiddewo, kiba tekikyali kya bulabe. Okitegedde, kakati bw'aloose ennyama mu biseera bino, ennyama eyo gy'oloose si mbi naye eriko omweso. Ennyama eyo mu kugiroota ekugamba ki? Waliwo okuloota ennyama enkusike. Ennyama enkusike kye kirooto nakyo weekiri, nja kituukako awo mu maaso. Naye kati ennyama gy'oloose omusajja agikuleetedde abadde muddugavu zzigi oba ng'ali mu biddugavu, ndowooza agikuleetedde, ndowooza oba ebadde mu kisero kyonna kye kiri, oba ebadde mu kibbo oba mu bbaketi oba mu kiveera oba mu ndagala, kyonna kye kiri, naye ng'eri mu buli kika kya nnyama. Okitegedde, wabula waliwo omulenzi azze, ndowooza oba abadde mukyala, n'agitendereza n'agamba onnungi nzibu era ne bakusaba nako. Naye nze kati ebyo byonna sijja bigendamu, ze kankuwe main answer. Ennyama nga bwe bagikuwadde ekibadde kiddako kugibikkako. Kitegedde, akuleetedde ennyama yennyini yeye, akuleetedde ennyama yeye. Ennyama kuba kugibikkako, ennyama etegeeza bafu. Waliwo olwoloota ennyama olaba nti ddungu akusaba nnyama ya kwokya, ate ne wabaawo olwoloota ennyama ng'etegeeza birala nnyo, ebyo sijja byogerako. Okitegedde, akati ekyo kirooto bakugamba genda kubikka oyo mufu. Omusajja yennyini ali mu biddugavu agireese nga musajja muddugavu nnyo, ogwo mweso. Ani akuwadde ennyama era agireese y'ani? Era ennyama kye ki? Ennyama etegeeza bafu lubaale waba abanja. Okitegedde,
kati mu kubanga etegeeza bafu omusajja muddugavu zigi ali mbiddugavu yagikuleetedde era jjidde ku pikipiki. Nze ngamba nti ogw'omweso mu kitundu kya Lubaale ekitundu ekisinga okulwanirira kitundu kya Mayembe, ye pikipiki eno kwabadde kitundu kya Mayembe. Ogw'omweso jjembe okulwanirira okubuulira ekyokukola, musajja muddugavu ajjidde ku pikipiki, ejjembe litambulidde mu Bwakabaka Bulamu, naye ng'ate Obwakabaka Bulamu just gubadde mweso. Kitegedde Mayembe gagezaako okulwanira naye gwe galwanirira tabitegeera. Ogwo mweso, okwo kubikka Kabaka, okitegedde. Kati abasinga obungi mwebuuza lwaki Lubaale aluma abantu ali uniform, lwaki ali uniform, era nga buli omu aloota Kabaka biki nsozi, bintu ebyo bye tusiiba tumenya buli budde. Mujja kukitegeera bulungi nti buli kifo eky'emisambo abantu bakizimbyemu, ensalo bazizimbyemu, ensozi bazizimbyemu, emisambo tegikyalina we gyetaayiza. So mujja kutuuka abantu b'ensi, abaana n'abazzukulu okukaaba nga badaaga olw'abantu abamu abagagga abatatya, abalaba ssente nga bazifunye ne baziraba nga Katonda, ne batalowooza ku baki abaliddawo, bagenda nga bazimba mu nsaalu, mu ntobazi eyo, ensalo zisaanyeewo, ensozi bazizimbyeko, enzizi ez'enkoma bazizibye. Kyokka nze mbasaasidde, kubanga mujja kutuuka ekiseera abantu nga banoonya ensozi naye nga buteerere. Okitegedde? Nga buteerere. Lwaki? Nti kati ffenna tutambulira ku bibonerezo. Buli omu waali ajja kaaba, abaana n'abazzukulu, okuggyako omuntu nga yeenunudde nnyo oba ng'otegedde ekyokukola. Naye buli omu ajja kukaaba lwa nsozi zisaanyeewo, lwa ntobazi zisaanyeewo. Ensozi tezikyawera mu Uganda. Lwaki? Nti ensozi ezisinga abantu bazirinnyiridde, zitundiddwa, abantu balese tulakita bazisenze, ezimu zabangako ebyoto, ezimu zabangako emyeso. Akati ensozi ndowooza nga 89 oba 100 oba 84 zijja kutuuka zifuuke ensozi. Abantu bajja kutuuka ekiseera nga bakaaba bukaabi olw'abo abantu abamu abatatya, abafunye obusente ne bubalowooza nti obusente ndowooza ye Katonda, ne babeera nga buli kifo bo bakirumba olw'okuba ssente we ziri. Asinzira eri mu woofiisi n'aweereza owa tulakita, owa tulakita n'ajja n'asaanyaawo omuti ogumazeewo ebbanga, oba olusozi oluzimbako ng'oluusi kwaliko ebyako, abantu bakubangako amavi, kwaliko emyeso, mbuga ez'enjawulo. Okitegedde? N'olwekyo gwe nnyabo aloose ennyama. Ennyama bwe mba temuterezza Lubaale etegeeza bafu. Agireese wa bbulaaka otegeera ki? Kyokka abadde ku pikipiki. Jjembe likuwadde buyi mweso, jjembe likulwaniridde, era tusobola nti amayembe teganwanirira. Awo ddyo libadde limaze okukola ogwalyo ye pikipiki eno. Kati ono aggiddeko mu biddugavu azze ng'agivuga. Ogwo mweso. Nyama we bagikuwa ekivaamu gibikkako oba ekiddako. Ennyama mufu ki oyo? Kabaka Bulamu akubanja kumubikka. Ennyama ebadde mu bika eby'enjawulo nga kumpi buli kika kya nnyama mwekiri. Buli kika kya nnyama mwekiri be bantu bo gwe olina ekisumuluzo. Ate oyagala tugambe ki? Gwe olina ekisumuluzo gw'okwatiridde banno, gwe ssaddaaka. Bwe weewaayo ne weetalaafiya nga ssaddaaka n'oga kati ngenda kunoonya Lubaale, gwe ekisumuluzo ekigenda okuyamba abaana n'abazzukulu okubeera nti tebalumbibwa bizibu oba
okufa obubi. Kitegedde? Oba okufa obubi. N'olwekyo gwe nnyabo Kabaka akubanja, weddira mpologoma era ng'erinnya lyo ggwe Nalwadda. Bannalwadda tebatera kusukka kusamira olw'erinnya eryo okuba nti kkulu. Erinnya litegeeza lwadda. Lwadda luki? Lwadda lwali lusozi. So nakati era we luli lusozi tetujjaga nti lwali lusozi ng'olwasaanawo. Nedda, lwadda lusozi. Kale kutuuma Sserwadda oba Nalwadda obonaabona nnyo era kyova olaba ab'empologoma abagagga batono, lubaale waabwe muzibu nnyo. Nalwadda ogenda kusamirira lubaale oyo okusinziira ku bubaka bwo. Obuyinza buli mu ngalo zo, baabukwasa okuba mu lubuto lwa nnyoko era n'olambibwa nga olisamira. N'olwekyo mu kusamira ng'obadde osazeewo okutuukiriza ensonga ezo, sooka onoonye Kabaka omubikke, ojje omufu mu bulamu bwo. Ennyama eno gye bakuwadde, wabula ennyama eyo bw'etafiibwako kumanya ki ky'olina kukola. Buli kika kya nnyama ky'olabye muntu, tuggamye ennyama bafu. Ennyama ebadde mu bika bya njawulo. Okitegedde? Buli kika kya nnyama ky'olabye mufu. N'olwekyo kuŋŋaanya wamu ennyama eyo nga bwe bagikuwadde, buli kika ogibikkeko. Okitegedde? Ogibikkeko. Kansubire nno nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.